Kadama TV bakadama boogera ebintu bya njawulo okuweereza babba baabwe ssente. Kasooke tuwulize Kadama ono kikyayogera. Gyebaliko Mr. Kadama TV bali tubeererawo naye bannange tulina obuzibu mu nsi era ndikoyo omukyala bbaawe bwe yasindikira eddogo olw'okuba tamuwa ssente. Ekyokusindika eddogo weekiri naye omukyala oyo bw'aba nga yaleka bbaawe n'abaana n'atamuwa ssente, abantu balina engeri zaabwe ez'enjawulo era buli muntu alina okutegeera kwe, ate era buli muntu alina embeera gy'ayitamu mu maka ge. Abamu ebiseera ebisinga abantu omanyi omukyala, ebiseera ebisinga waliwo omukyala anoba. Omukyala bw'aba anoba aba tanobye leero, aba yanoba dda. Waliwo abakyala ng'abadde ku bunkenke n'omwami kati bw'apasuka bw'ati n'agamba nti azze ku kyeyo n'agamba oyo muwonye. Mr. Kadama TV abasajja balugo, ate tebaluga nti olw'okuba Kadama yekka. Osobola okubeera naye e Uganda n'omuviira n'atava ku basawo buli lunaku ng'akuloga. Akuloga ng'oze ebweru ne Uganda akuloga, akuloga ng'oze ebweru ne bw'obeera e Uganda akuloga. Mulimu abakyala, Mr. Kadama TV bwewetegereze nnyo abakyala abasinze okujja ku byeyo ku 100 abafumbo balinga 2 oba 3, era kwabo abafumbo nga kuliko 15 abategeraganye ne babba baabwe. Bangi nze bendabye nga bazze naye nga babadde ku bunkenke. Abamu bajja olw'enfuna yaabwe babba baabwe ne babakkiriza nti mugende mukole, era tayinza kujja ng'abadde bategeragana ne bbaawe ng'amukkiriza nti genda okole, omukyala n'atasindika ssente kuyamba baana. Waliwo abakyala bw'oba olese omwami n'abaana bo wankubadde nga mwavayo temutegeeragana oba olina omusindikira ssente, naye ate nabo bwe bebeera eyo abaami abo n'ojja okukola baagala nnyo okutegerera mu ssente zaffe. Bw'omuwa ssente n'akola entondo nti ompadde entono, n'olaba nga zisukka ne kwezo ezandiweeredde abaana. Kati ate naawe oba tosobola zimuwa, ate bw'otazimuwa n'akola entondo n'akola eddogo. Naye nga kiri mu bwenkanya omukyala okuweereza ssente abaana, kuba tukolerera baana. Tulina okubala. Ate buli muntu, Mr. Kadama TV, buli muntu alina entegeera ye. Naye wankubadde tujja okuba ekyeyo ng'otegeraganye ne bbaawo. Omanyire ensobi zikolebwa muntu mulamu. Bw'oba ng'obadde wenga obufumba ng'era muzadde abaana, mulimu embeera ze tuyinza okugomera. Omwami muwe ssente z'abaana naye omuwadde mmeka? Si kirungi kugamba nti sijja kuwa. Ate abo abalogo be mulaba abo abalogo abo, abo abalogo emitima gyabwe mirogo. Mirogo gyava dda nga mirogo, ate era eddogo aba taliyize ng'ozze bweru, aba yabeera dda nga mulogo. Abamu baagala nnyo okutegerera abakazi mu mbeera zaabwe. Abasajja bangi agamba omukazi mpola ssente n'ozimubanja n'otuuka n'oleka n'okuleka nga tojja mubanja. Abo gye bali bangi.
bangi ate entegeera yaabwe yabalema okumanya abantu abamu akimanya nti oza okolera emitwalo 9 n'atabala sente z'osindika ku 9 oba ofunako emitwalo nga 8 ku 8 ekyo n'ayagala omuweerezeeko 3-4 akole byonna by'ayagala. Nedda ekyo tekisoboka. Ate abakyala abamu abajjena abafumbo bawa ssente zaabwe babba baabwe mu bujjuvu. Bamanyi n'obbawa ssente n'amugamba puloti eri wano n'amusindikira essente. Bangi abakaaba ng'omwami essente yazizza mu bibye. Abo nabo gye bali. Abakaaba bangi nga bami balidde ssente. Abo nabo gye bali. Omusindikira ssente tegula puloti mwavaayo mutegeeragana. Epuloti yagiteeka mu mannya ge. Kati n'oddayo e Uganda naawe ojja kuba omulango, ojja kuwulira. Abakyala tukola ssente nga tukolerera abaana baffe. Bw'oba n'omwami wo nga mutegeeragana kirungi, mutegeeragane mukolerera abaana kuba n'omwami akolerera baana. Bw'ogula ekintu ky'oba tokitadde mu mannya go kiteeke mu mannya g'abaana. Naye ozze eno otobye n'ekyeyo essente oziwadde omusajja azimbye ennyumba ozzeeyo nga tekuli yadde erinnya lyo yadde naye nga watoba. Abakyala bangi bajja eno omukwano gubaziba amaaso. Waliwo ebintu bye tulina okukola ne twebeereramu. Tulabirira abaana baffe be twaleka ate twetegerere ku bye tukola. Mujja kutuuka e Uganda mu kuba emiranga mutabuka obwongo. Zino ssente ze tukolera mu sayina obulumi bwe tuziteeka mu laavu tujja kugwa eddalu. Laavu weeri otegeeragana ne bbaawo naye weegendereze ng'omuweereza ssente ngulira poloti ngulira ennyumba. Ojja kaaba, ojja kuba omulango, ojja guwulira. Soonoona mukyala mufumbo ng'ali ne bbaawe. Soonoona mukyala mufumbo ng'oli ne bbaawo. Ndabye abakyala nga tebazze ku kyeyo. Abakubye emiranga ne batunda amataka g'abakitaabwe ng'abasajja tebakola. Omusajja mu ssente ez'omuwadde z'otunze ettaka lya kitaawo n'apulaaninga mu bibyo n'okuba omulanga. Bangi bendabye. Abaami baffe tutegeeragana nabo naye abamu batuzannyeemu ku bbiri. Abamu batuzannyeemu ku bbiri. Tupulaaningira abaana, tupulaaningira future yaffe. Bw'oba n'omwami wo n'ojja ku kyeyo ne mutegeeragana naga mukyala genda okole ya kituufu genda okole. Omwami w'obeera awo n'akugamba mukyala nze ndowoozaamu wandisindise ssente mbadde ninawo bwe ziti tugule ka booda kabukadde 3 nga wavaayo otegeeragana ne bbaawo era n'akusindika. Musindikire ssente ezo akole kuba mwavaayo nga mutegeeragana era n'akwerekera bulungi n'omulekera abaana. Mwe mumanyi entegeera gye mwali mutegeeraganamu bwe kiba kyakumwongerako ssente naye akole muwe mwongerereko akole. Naawe ojja kuba omanyi bw'oba omwongereddeko n'akugamba ngula booda tulikuŋŋaanyizaawo bwe kati okole. N'ekitali kindi oluusi obanga mwategeragana ne bbaawo muli mu mbeera ey'obwavu naye ng'akumanyi nga mukyala we muli mu mbeera ey'obwavu muteesezza nti ngenda kukuba kyeyo. Omwami n'agamba akasente kano n'akano genda mukyala okole. Bw'ojja eno n'akugamba nti oba ngenda kugula booda tandika okuvuga booda tukole. Oba oyina okumuwa ssente ezigula booda kuba mwali mutegeeragana. Essente ozimuwa n'agula booda n'owewukirwa era n'okimanya nti akola. Singa kikujja mu matu nti omwami gwe waweereza ssente agule booda
bagiguze kati gweoyinza okumwongera oba mulalu toyinza mwongera naye nga bwe muba mwali mutegeeragana nga muli maka nga wajja okukola mulina okuyamba gana abakyala abasinga abagana okuweereza abaami ssente waba waliwo ensobi baba baali tebategeeragana mu maka bwe muba mwali temutegeeragana ne bbaawo n'ojja eno ng'omulekedde abaana muweeyeeza abaana omanye abaana bo balina okulya balina okunywa ate si kudiibuuda olina okukola ekibalo oluusi bwe muba mutuuka okujja eno muba oluusi ne famire oba bamaama oba baki omwami oyinza omugamba abaana abo bakwata obateeke wa maama omwami singa aba alemye nagamba abaana gambire nabo muwe obuyambi muwe abaana babo oba olumya abaana bo wabula takutegeerera nnyo kutuuka kumuwana za kukyakala nedda kolerera ekyakutwala ofiseewo odde Uganda okoleka bizinesi oba mufunye kayumba bwe kati webityo naye bw'onoomuwanga ojja kudda Uganda okube omulanga ate abaami abalugu nga yagambye kuloga ne wooba e Uganda akuloga wabula tusabe nnyo buli omu asabe mu ddiini gy'asinza g'amalogo gajja bangi bakafuna olaba bakulogera Uganda naye ate eno naye naffe ebimu tubikole nga tulekamu tuyambeko naye ate omukyala aba alina obusungu wa bujja obutawa mwami ssente naye taba musiru kuleka famire n'agamba sijja muwa baba balina kwe basinziira lwaki simuwa ate nawe bw'oba okikola lwa busiru nga tomuwa nti ajja kwana bw'otamuwa kyemugamba omunaku takwana omunaku akwana nnyo era bw'oba omuwa sente tolingiriza mu baakwana ebyo tobiringiza tojja mutambuliza ku ntoli olw'okuba omusindikiddeyo sente zo olyoka omugambe nkusindikidde okwane nedda bambi naye alina obulamu bwabutambuza tolingiriza ebyo gwelingiriza bibazimba wabula bala tomala gamuwa bala ogambe kati abaana basomawo ebiti muwaddeyo bwekiti munno bw'aba yeevaamu n'akola buli kamwa gwe ojje tomwerabira naye waliwo abakyala abaasibedde emitima abakyala bafumbidde mu bugubi omwami teyeezimba olumugambako n'akuba n'avuma n'akwana n'amuleetera n'abakyala mu maaso ng'alaba n'akola atya n'ajooga kati omukyala waakoledde pulaani epasuka nga tagambye mwami kale oyo ne bwakuba omulamba empisa omukyala tayinza muwa sente ze nange sizikuwa ng'obadde onjooga kwolaba sisobola zikuwa gwe ne bwogenda kunda gwe nziba sisobola zikuwa sisobola mpozzi nga ndesse abaana bange nteekayiza abaana ate nfuba nnyo okulaba nga njogera n'omusomesa asomesa abaana bange nenzikuwa nga nange nzibala kuba waliwo abaami abajoozi naakujjoga n'owulira ng'ofa kati ofunye eddiiro webaluka otegedde ogenda e Saudi okuba ekyeyo kati mba lwaki nkugamba nti ngenda kukuba kyeyo oli mu kunjoonyesa tomanyi nga mukazi onjooga noonya omwenge n'otameera abamu tebanywa mwenge naye nga abakyali bajooga n'akuleetera abakyala n'akulaga abakyala n'akujooga takumanyi nga mukazi kati bwe nfuna ddiiro webaluka ne ngamba ngenda Saudi kuba kyeyo ngera nkulabula nti ssebo mbadde sisobola kugamba nange abamu baba balina bye beetangira obutabagamba ate waliwo n'omwami gw'olaba nga bw'ona omugamba ajja kugamba naye ng'olaba fyuca nfu era nga tolina kyosuubira nti alina kyagenda okweyongerako ate nga muzadde abaana oyo naye bw'atoloka n'ajja simunenya ajja akolerera abaana bajja kuddayo beyagale nebba